Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbanirizaako abalungi abagenda maaso n'okubanga mutugoberera nga mutulaba tuli ku mukutu ogwa Beyond the newsroom kwoteeka unscripted yogi. Mbebaliza ddala entakera abalungi abasubscribinga ku mikutu gyaffe gino ate gwe eyeewayo n'owa video yaffe like oba okoze ekyomuwendo ennyo kuba video etambula n'etuuka ku buli ssekinnoomu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kyagenda maaso n'okutalaga eggwanga mu bitundu eby'enjawulo naddala mu Western Uganda bingi ebigenze maaso n'okubaawo. Olunaku lwajjo twamulabye yabadde mu bitundu ebimanyikiddwa nga Kansesha something like that. Omanyi okwatula ekigambo kyanfukidde kizibu naye ng'enguudo mbi ate nga bulijjo tumanya abali mu West bo baliki bulungi kumbe nabo bambi embeera yaabwe si nnungi. Bambi Alex Waiswa Mufumbiro yaleeteddwa mu kkooti n'addizibwayo eruzira naye ekyo tekyagaanye kubeera nga campaign team ye elaunchinga campaigns era nga yakulembeddwamu mutowe Kato then kwoteeka musajja mukulu Lop Joris Ennyonyi ne MP gwe basuubira okuleeta mu Kampala Central David Lewis Lubongoya. Then ebigambo bibadde bingi wakati wa Lubongoya nti ffe twagala ani twagala Luzzi n'ebigambo ebirala bingi. Ebyo byonna bwe bigenda maaso n'okubeera bwe bityo bannayuganda ne beebuuza ki kino. Twalabye Alan Sewanyana nga wanda omuliro ku campaign nga balaunchinga campaign za Lukwago. Ensi negamba ye Sewanyana lwaki yandiyogedde ebigambo bino byonna. So olwaleero tuleese omukulu kojja wange Isma agende mu maaso n'okuba nga ate atukwasaganyizira ensonga. Taata nsanyusa okulaba. Nange bwenti. Era dde taata. Oli bulungi mukama wange. Bwentyo. Nijebaleko. Kale se. Bigenda bitya? Bwe bityo. Amina. Nebaza Mungu akumpadde olunaku olwaleero. Obadde kirooto gye ndi okukufuna okubaako ku pano naawe. Era nsaba obuuze ku batuwuliriza era abatulaba. Bane mwebale kubeerayo musiibye mutya mugyebaleko naffe we tuli mpola. Nammwe we muli mpola. Anko Isma katusooke n'ensonga eno tugijje mu ddiiro. Olunaku lwali lwa kusatu Road Mayor Elias Lukwago yatandika campaigns ne campaign launch yatambula bulungi wabula twalabako Honorable Sewanyana ng'agamba Kampala yeetaaga omuntu omulamu obutuufu agenda okudduka nga bw'abuuka emyala oyo bali mwezi omulema agenda kudduka atya n'ababbi b'ettaka ababbi b'emyala mu Kampala. Kampala yeetaaga omuntu amanyi amateeka era omuntu agenda okuyamba bannakampala so omulema si yinginiya kubanga Kampala si yakuzimba erimu abasuubuzi n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. Abantu ne bagamba byonna byandibadde bwe bityo n'ate ekyobulema yandikireseeyo naye Sewanyana akambuwadde bulala. Nze siwagira bali mwezo naye obulema si bulwadde, obulema si buteesobola. Bali mwezo teyagala kubeera mulema naye buyinza okukeera entya nga Sewanyana afuuse mulema. Ako akasajja okumanya kabi kazibu kagenda mu komera kalyanga ku mmere emu n'omugenzi Segirinye beebakanga babiri ko lwaki kaagaana okufa. Obulamu bwa Katonda ye yamutaasa. Kalabika kagiranga emmere embi ne kagiwooli ko ne kalya ennamu.
kalina okuddamu ebibuuzo ebyo. Lwaki oli yafa? Lwaki oli yafa? Gwe n'otafa. N'otofa. Lwaki oli yalwala? Gwe n'otolwala. Aka kasajja kabi nnyo. Kabi nnyo aka kasajja. Ka state agent. Ka state agent. Kyogamba abamu makaadi baali bamulabye. Eyo Nuupu erengerera wala. Nuupu etegeera buli gwe yamma kaadi emulaba. Aka kasajja kabegera gavumenti kabi kazibu. Sewanyana. Kuba katosoba kuddira nze nange ndi ttiimu Lukwago. Because Lukwago lwaki muwagira? Is my lawyer. Yes. Lawyer wange. Era omuntu asinga bwendi wano oyinza obutampagira. Lawyer wange. Era nze ensonga yetegeerekeka. sikyalina biseera bigenda mu kkooti. Nze ampaabira yenna ensindika Lukwago sayina budde obwo. Ekyo nakiggala. Kati sobola kuva mu lawyer wange nempagira mulala. Ate ekyokubiri abadde mukama wange mu KCCA okumala akabanga. Olidde. Naye tosobola kuddira musajja n'omuvuma bulema. Obulema tebabuvuma. Ate naye teyabwagala. Teyabwagala. Bali mwezo ne teyagala kubeera mulema. Ye gwe okimanyi nti gavumenti eno eya movement yerese n'abalema. Bafuna n'abakiikirira mu palamenti. Bwagenda anoonya ku bifo by'abalema. Kubanga abantu bangi babakubye amasasi. Abantu bangi bafunye accident ku border. Abantu bangi bafunye accident olw'enguudo. By the way, ne Rwandimwezi agamba singa tebyali binnya byangu teyandifunye accident. Nekyo sobola kulangira munno bulema. Kuba ne bali mwezo yali ayagala amagulu abiri. Era nga yali abaddeko nago. Ate nga yali abaddeko nago. Nga ggwe bw'oli. Nga ggwe bw'oli. Era okugulu okwo okumukosa. Amaanyi ge yalina nga alina amagulu abiri. Siga alina kati. Kati mwenguwa nti akasajja Sewanyana kasaana kufa. Mbasoogedde bubi. Kabi kazibu. Kasinga ne sitaani obubi. Sewanyana asinga ne sitaani obubi. Asinga ne sitaani obubi. Wangi. Era Lord Mayor nkubuulira oli wange oli lawyer wange. N'akasajja akagenda kummisa obululu. Kuba ekyo kyokka kye yayogedde n'atali wa Nuupu. Sewanyana lwaki yavuddeyo n'obusungu obungi. Ate era n'aba Nuupu be basinga obungi mu ggwanga bajja kumma obululu olwa Sewanyana abakulaba ng'alwanyisa Nuupu. Ate bo aba Nuupu bangi bemmanyine ku ngalo nga ngamba gundi wa Nuupu naye awagira Lukwago. Bukiri. Era amwagala olw'ensonga zino era Lord Mayor nkubuulira wansanga mu byabufuzi nkusinga ebyobufuzi ndi tikyawo mu byobufuzi wali yawukanye ne Sewanyana nga bukyali ojja gakaaba bajja kuzza akalango kano. Lord Mayor Salongo Elias Lukwago ayawukane ne Sewanyana nga bukyali ayinza okumufiiriza bonna ba amakya kunze bansanze mu byabufuzi baana kunze bansanze mu byabufuzi fe twakera ebyobufuzi twake abasinga bonna babadde ba movement zingenza okuteetandika otegeera nga mpulira isima ekibibi twakera ebyobufuzi. Lord Mayor yajja mulaba ng'avudde Makerere aba UID ne bamutuleetera ne tutandika omutunda. UID yatulangako Johnson oba ofisi yabwe ekyaliyo nga ekulemberwa Paul Kakande be bamutuleetera John Paul Kakande. Oyo gundi abadde pulezenta ku Top Radio Sewanyana nga mu byamizannyo najjirira mpola mpola. Ulidde nenze Lord Mayor nkulabula ng'owange nkulabula nga lawyer wange wali esaze ku Sewanyana nga bukyali omulabula nga lawyer wo mukwano gwo muganda wo yali esaze ku Sewanyana nga bukyali obululu bwonna bwogenda okufiirwa ogenda bufiirwa olwa Sewanyana. Ekyo nkikubuulira. Kati agenda kikola atya okumwesalako? Nedda mu byobufuzi basaddaaka ebintu basaddaaka abantu. Nogamba oli kamufiise. Kamufiise. Ne Lord Mayor kino ekisanja kye kibadde kisembayo ate walwala obadde osaba kisembayo ate kikujjanjabe ne teri agenda kummisa bululu nga Sewanyana.
Ssewanyana talina kyakwongerako wadde n'eddakiika n'eki. Kuba Ssewanyana aliko ebibuuzo bingi. Ssewanyana mukozi wa gavumenti awedde emirimu. Ne lwaki ogamba nti Ssewanyana mukozi wa gavumenti ate nga badde ku ludda oluvuganya gavumenti babadde babasindikayo. Era kyova olaba nti aba Nuupu bagezi bazibu. Mulimu be bano abantu be bayita ba state agents. Babadde babasindikayo. Awo Ssewanyana twakategeera dda. Wangi twakategeera dda. Kyagulanyi kwe kubuuza nga bavudde mu komera nti bavuddeyo batya. Twakategeera dda. Era kaadi yako teyabaddeko nti oba yabadde mistake. Twakategeera dda. Nze nno munnayi nali mmanyi nsobi. Omusajja yavaayo n'agamba n'ogamba nti kituufu empuuga yakola bw'ati ne bw'ati. Neyeteeka mu Bwanga President yagamba Ssewanyana yogera si mmwe mwaŋŋamba. Akasajja kali double standard. Akasajja kankwe, akasajja ka mululu, akasajja ka mbega. Ako Ssewanyana koolabaako. Ssewanyana mbega wa gavumenti. Mbega wa gavumenti awedde emirimu. Wangi taata. Mbega wa gavumenti awedde emirimu. Era ssente zaaliko n'amaanyi gaaliko gavumenti yamusindise. Kwe kukola bino afirize ne Lukwago. Ate bombi tebibagattako Kaberu bali mu ezo Kaberu Lukwago. Tokiraba. Tekuli kwe kigattako. Kati ko kakyali kalamu. Musajja wattu Lukwago yalwala. Musajja wattu Lukwago mulwadde. Musajja bali mu ezo afenya naye nakugulu. Kati ko kazanya kifiiriza. Ffenna tufiirwe. Kuba naye akimanyi wano emakine tajja wa. Ne bw'ajjamu empale. Ne bw'ajja ng'ali bwerere nga bwe yazaalibwa tasobola kuwangula Zahara. Zahara w'amaanyi bw'ati. Allahumma salli ala. Ng'oggyeko amaanyi ga Zahara Nuupu tekyamanyirwa. Bagamba Nuupu eweddemu amaanyi tekyalina lugendo kati. Maama we. Bwera wano mu Kampala. Okuggyako biweewe. Walabye ekyabadde Kannungu. Yes sir. Walabye ekyabadde Mbalala. Walabye ekyabadde Luhama. Walabye ekyabadde Busolo Ekisolo. Okuggyako biweewe biwenga muzika. Bizolozolo. Ebyo tebibulamu. Mu society tebibeeramu. Nalabye waliwo awo omwana yadda interviewing omwami we NRM namugamba lwaki musomba abantu namugamba nti ku myaka 4 gye tumaze mu buyinza tulina amaanyi obuyinza ssente esobola okuleeta abantu bonna mu kibogezo ekyo lwakuba muli banaku temusobola kuŋŋaanya abantu. Katolaba n'ekyo kizolo ne bwe kyayanukudde ate nga kyetekayo bweteesi biweewe biri awo tebikyenda gye biraga. Kati abo be basobola okukola kiri bweki. Uncle Isiba tubadde wano olunaku lwajjo Alex Waiswa Mufumbiro yaleeteddwa mu kooti ey'Ekanyanya ne bagamba nti be baleese okumwemirira tebali substantial kimala so ajjira addizibwayo kaabeereyo then anadda eyo nno ng'omwezi gunaatera okuggwako abaddemu balabe mu mpapula z'okweyimirirwako. Waiswa yabadde muvumu. Kyemanyi walabye ku butambi bwe ng'agamba okuwagira Kyagulanyi si musango era ng'agamba Bannayuganda nga 15 mulonde President Kyagulanyi bino lwe bigenda okukoma Bannayuganda bafune eddembe lyabwe. Ekyo nno ne kiyinzizaayo ku baami Bannakenya bano ababiri okuli Bob Nzagi ne munne nga bakola statement ezigamba nti Fridge General Museveni lyayogerako gye yabateekamu. Tocha chambers ziri eyo ku Galaxy ye Kasenye tosobola funa ku tulo. Ti abaana bali eyo waliyo n'aba Nigeria mukaaga nga basibwanga ne beewabwe tebamanyi nti bakola ki bali munda mu nkomi. Kino ekya Alex Waiswa okubeera munda nammibwa eddembe ery'obwebanga ery'okweyimirirwa okyogerako ki nga tetunnagenda ku kyakulonkinga campaigns ze. Waiswa ebyo byonna gavumenti nze njagala nnyo gavumenti eno ekole n'ebisingako awo. Eyo bannange kodisima naawe. Gavumenti ekole n'ebisinga awo. Ate bikyajja. Ejja yoola naffe abakola akantu. Bayoole. Nze nanyumirwa nnyo okunjoola. Njagala buli abaddemu akakunkuna agitamwe.
wamma ani nagambako omukyalo omu ne mugamba olaba bineno byenu owoza nti abo be bakutte babadde n'emisango lwaki wano batukuba tuyagase kakwempe wakeera kuba simu oli bulungi munnaye bwe kikutte kuwa owulidde nti kiruma tokiraba kati njagala nnyo gavumenti eno ekyakola ebintu era nze nabadde nyiize nnyo nga gavumenti tekoze mivuyo ku Bobi Wine bwana era nina gwe nagamba ku tube naye mugamba nkulayirira gavumenti eno tesobola kumala nga tetawanyiza Bobi Wine kuba tereetanga ku mirembe olidde tesobola yamutandikira mwaluwa nedda nekuno yamuzeemu yamuzeemu anko twali tuli awo ekyalemedde abaana 12 twagabalanga bali 12 waliwo abembarara waneeno be bakwata juzi tokiraba abaana bayitirivu nze era buli gavumenti lwekola ebyo nywa ne kacyayi n'ogamba webale kyokoze ekyo eyongeremu bannayuganda batuuka okwekyawa bannayuganda beetamwe ekitegeeza oyagala bannayuganda batuuke ku ssa eriva mu comfort zone bali abagamba afe tulina emirembe tukeera ne tukola ne tulya ne tunywa president anogamba tulye muwogo tumulya ne kati ebyo bisiru bigwagwa biweewe edduuka ly'obujonjo liri liddawa edduuka ly'obujonjo liri liddawa era osanga kiweewe twafuna emirimu tukola ne tukola edduuka ly'obujonjo liri liddawa teri gavumenti esinze kusolooza misolo nga yawano ate nga tegirina gye gikoze kati n'okwogera obwogezi bakusolooza n'okutuula ku ntebe nga bali batudde ku ntebe bakusolooza n'ekipapula kiri kigunji kimanira pepa bakisolooza eno gavumenti netana kusolooza bantu baafa lwaki mwafa mangu egende ku malaalo kigano gayitiridde obungi kigano yate bagasende ennaku zino olidde eno gavumenti netagenda ku malaalo era nze n'amalaalo genda bakagali ku kkubo era tegenda okugakuba tiketi lwaki muli wano mwafa mangu gavumenti eno weetuuse tena kyetesolooza kati bw'osanga kiweewe ng'ayogera ogamba ono n'okibuuza nti edduuka ly'obujonjo liri liddawa gwe litulagirireyo gye bagula obujonjo tosaanye kwogera bwotyo gavumenti eno bagiyita muwooza Rutamaguzi yatugambye nti gavumenti eno weetuuse yakutujjako rights zaffe katonda ze yatuwa ez'obulamu exactly ate byonna bijja omanyi baradisi badde balina omuze nga batambula ku byalo bwe bagamba abantu Kyagulanyi bwajja wano musigale mayumba gammwe temukola ki kati baradisi basiniya 2 political failure ba P7 baradisi abasinga ba political failures abadde bakubibwa amasimu nga nze iyisime ekibibi badde bakubibwa amasimu ba radio callers awagidde nnyo ekibibi era abasinga mbamanyi tubadde tukuba nabo masimu ku ziredi ne babawo obwarasisi abo aba P2B kati aladisi naye ajenze nankanga ate mwami Museveni yaleeta bonna basiriwale bonna basome waawe omwana n'afuna mu sayansi ku 10 n'afuna 0 SST n'afuna 0 Ingi n'afuna 0 mathematics n'afuna 0 n'afuna promoted to another class ne bamutwala mu kibiina ekirala eyo nayo giyita bonna basome eyo bagiyita bonna basiriwale kojja isimu tosuseewo nedda ssebo eyo bagiyita bonna basiriwale waliwo eyambuuza ekibuuzo ne kinnema okuddamu nti edimansita ky'ow'essomero lyaliko nga yeedimansi ng'omwana we mwasomera mukozi wa gavumenti kigwomanyi wammwe nti RDC ng'alimu ebyo era basindikayo bya biweewe nze nyiza okutwala omwana wange mu bonna bakone bonna basome mu bonna basiriwale nze nyiza okutwalayo omwana wange mu bonna basiriwale
kyogamba gavumenti ffe abantu bayo yatuvaako yakateekayo abaayo bameka anti boda batugamba abaana bonna ba gavumenti tokiraba n'abaabo ba gavumenti esiriwaza bammwe abaayo basoma mu international schools abaabo basoma Nairobi Kenya Tanzania waliwo eyaŋŋamba wano nti abaana basomera ddala Kenya ng'ennyonyi ebanona naye batwala bwekiri buli ekitasoboka mu nsi ndala wano mu Uganda kisoboka buli ekitasoboka mu nsi ndala wano mu Uganda kisoboka osanga omukulembeze azimba essomero mu nsi endala nga wano agaayogadobo n'azimba enguudo mu nsi endala wano oli ne bwakuvuma obuvumi kyolinga ng'enguudo z'e Kampala abakuvumye ennyo asinga n'akwemudde eggambe wangi taata Uncle Yisiba olunaku lwajjo balonkinze campaign za Nakawa East awo nno weesimbye Waiswa Mufumbiro ono ali mu kkomera era mu bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu bye yaweereza ng'ayita mu Joel Ssennyonyi yagambye abantu b'e Nakawa babe bagumu tebalaba Waiswa naye waali kyebayinza okukola ekyamaanyi ennyo okununula Waiswa bebbo okujja ne beenyigira mu kalulu ak'okwegugunga oba protestive vote bwe kiri mulonde mu bungi mukuume akalulu muleme okuwuliriza bino ebyabamagye bano bye bawooza bye bagenda okukakuuma tebali mandeete okubeera nga bakuuma akalulu poliisi erina okukola eki ekyo era n'abagamba mujje mulonde mu bungi nga Waiswa era bwe yabagambye nti nga 15 londa ki president bw'omaliriza okumulonda Nakawa omanyi wooteeka akalulu ko kakuume tukalonda protestive vote ky'ekyokuddamu eri Munnayuganda ye bannaffe ab'e Nakawa boddala banaawuliriza ebigambo ebyo kato muganda wa Waiswa akoze ekimala okufeffetta akalulu kamu bakoze buli ekisoboka era tulinze lunaku lwokka bakoze buli ekisoboka era tulinze lunaku lwokka era nebaza abantu b'e Nakawa bonna buli gw'obuuza alonda Mufumbiro buli gw'obuuza alonda Mufumbiro mumulonde Mufumbiro musirike Mufumbiro kiba kiwedde mumulonde Mufumbiro musirike ebisigadde mu bitulekere nze madde nno ndowooza nti kaali munda abaana ab'NRM bagenda yisa mukka mu kisero maama ojja kulaba embaga naye tekinengere gye kigenda okuaffectinga mu baana abalala ba Joel Ssennyonyi bano bali mu ezo ndaba amaanyi ate bagatadde nnyo ewa Waiswa neno gyegali so Nakawa East yo etebenkedde mu mikono gya Waiswa oba mu mikono gya tulinze nga 15 kyokka kiba kimala waliwo omwami yatutte Joel Ssennyonyi mu kooti ya alani biki erinnya alinva nnyo mu mutwe yamututte mu kakiiko ka tribunal akatunuulira obumulumulu obuli mu nominations z'ababaka ba parliament ng'agamba nti bano ababaka abalala okuli ba Joel Ssennyonyi bano Baluwamiti baasaba ekifo ekikyamu kye batamanyi era ekifo kye baasaba Nakawa West constituency kyokka eri ng'eri Nakawa division East kyeneeraliikiriddemu kiri kimu ekyo gavumenti erudde ng'enyoonya Ssennyonyi yamwetaaga dda obwedda ate wano ebitongole biri bibiri ebisiru ebigwagwa ebirina abaligo ttiimu abaasiriwala ne badda mu kati ke kakiiko k'ebyokulonda ne looya wa KCCA buli awaabira KCCA agisinga oba looya wa P2B oba looya yeeteesa ne kirayanti n'owakakiiko k'ebyokulonda bateekwa okuba nga bagagga bazibu bateekwa okuba nga bateesa ne bakirayanti tife tugenda kuvuya mujje mutusinge omudidi bwe gujja tugabane bayinza okuba nga bali ku nkola eno tugabane kati akakiiko k'ebyokulonda kyekikuwekanga nga kagambye nti oli mutuufu naye ate oli anyiiziza mwensi ejja mukoowa abadde yakajja mu byobufuzi bajja mulaba nga gavumenti gwe yeeyambisizza okukola kino
ebyobufuzi byaba abisse naye nina ekibuuzo kye neebuuza oyinza otya okuŋŋamba omubaka ali mukiikirira ekitundu ekyo aliyo tamanyi kitundu kyakiikirira tekisoboka ne gavumenti byonna ebikola omanyi gavumenti eno tekyaswala eswaza buswaza kati byonna ebikola gavumenti eno mwetuli tekyaswala wabula eswaza buswaza wangi esobola okukera ku makya negusala negamba kituufu bano bye basaba okwesimbawo bikyamu bwekiri era ekyo ekitundu tekiriyo bwekiri mu Uganda wano tetukimanyi bwekiri ndowooza kiri Rwanda bwekiri nze nkugambye genda okola research balooya ba KCCA n'aba Electoral Commission buli musango gwe bawaabira gubasinga eyiza balooya ba P2B oba nga bali kutugabane nga bateesa ne bakiraya nti timwe musirike ffe mujje gutusinge tunaagabana kwebyo ebibiri ne wabula buli musango ogujja bo baba babasinze kakati akoyisima bwe bw'otunulatunulamu n'olaba olaba biggwera wabibi anti egwe nti neeraliikiriddemu olimu eraliikirivu olwa ssennyonyi gavumenti ezza ennyonyi ssennyonyi okuva ku by'ennyonyi okuva mu paalamenti emunyonyezza buli wamu ate gavumenti y'abannakyemalira ebanga mutujju omutujju ajja wano ng'ayagalawo omuntu ogwo n'akuba bbo mumwe n'atuuka n'obbeetondera n'agamba musonyiwe nadde njagalamu omuntu ogwo bali nabatidde bwereere Anko Isimu oyogedde akantu nno ne kankwatako si gye twabadde twagala okulaga n'ogamba nti gavumenti eno enoonyezza nnyo Ssennyonyi waliwo amawulire agabadde gajja nga gatambula nga gagamba Joel Ssennyonyi yafuna akasiimo kaneeno ka gratuity millions 650 Ssennyonyi n'avaayo n'atutegeeza nti ebyo biboogera bakola ki balimba ne wabula bakomishona bano bampuuga ba Solomon ne bannaabo baafunye ebinabina Mpuuga n'avaayo n'amugamba olwo ayina olugambo Solomon n'avaayo n'amugamba bakendeeze be bakozesa abo abaana ba Nuupu banywa nnyo enjaga oyogera ki ku kintu ekyo anti kati ekintu ekyo kyenkugaye nti baludde nga bakuba Ssennyonyi kati Ssennyonyi buli kikyo bamunyonyeza ababuze bamutayizza ababuze kati awo wonna bampuuga bonna babaleeta okulwanyisa Ssennyonyi n'abalema Mpuuga naye mukozi wa gavumenti state agent awedde emirimu Mpuuga yatandika okwegatta ku gavumenti ku Kayihura wano Besigye yaleetawo okutuwaaka Mpuuga yagiryamu olukwe n'agitunda eri gavumenti kojja Isima kyenjogera kimanyi Mpuuga yansanga mu byabufuzi Mpuuga azze mulaba Besigye twali mu FDC nga tunawo okutuwaaka nga tugaana okukola ne tutambuza ebigere omuntu ayagiryamu olukwe yali Mpuuga n'agitunda owa Kayihura era Besigye tayagala kulaba ku Mpuuga Besigye bw'atunula bw'ati ku Mpuuga tasobola Isima wandiba omutuufu Besigye omanyi Abaganda baga nti bali kabwanango Besigye atunulwa ku Museveni n'atatunulwa ku Mpuuga Dayira atunula ku Besigye atunula ku Museveni n'atalaba ku Mpuuga wama bukyanga basiba Dr. Kanokiza Besigye mwaka mulamba Mpuuga talinnyanga tasobola Besigye tasobola namubuuza wangi oyo musajja mubi nnyo Mpuuga aze yajjako mu go forward eya Mama Mbabazi n'atundayo baatunze bagenda ne Kaseggona ne batundayo batunze n'agendako mu TJ n'atundayo baatunze najja oyo musajja mubi muzibu oyagala kugamba nti Lutamaguzi byagamba mbu abo ba political magwaya ate ba suubuzi ba byabufuzi bukiri Mpuuga state agent awedde emirimu naye n'omwana gwe nali nkola naye interview naŋŋamba gwe weebuuzeemu lwaki ambush gye baakola ekalangala yali successful bwe waayitawo eddakiika tezaawera na 10 Mpuuga yali atuuse emagere tokiraba Mpuuga baamusindika kubega Kyagulanyi abadde abega Kyagulanyi ebbanga lyonna
nze nategeera Mpuuga omwaka mulamba nti Kyagulanyi agenda mugoba layira nga nebino tebinavaayo naye nga ye yeeyita omutendeke takimanyi omwaka mulamba nga Mpuuga tannagobwa mu Nuupu bwe wali omaze okumutegeera era ng'ogamba ono musajja mubi bw'atyo mubi muzibu abantu nga batenda ow'ekitiibwa oba n'ekisa ng'akijjawo oyo gw'olaba wangi taata ng'akijjawo oyo talina yadde muntu nsolo ali awo adayinga enviiri ze akanyina Caroline kwegamba bino byalangira Ssennyonyi okuba n'olugambo ekituufu baalya yalidde baazirya yabizzeemu Ssennyonyi wano nga balonkinga Laleeza Waiswa n'agamba bwe baba bagamba nti tebaazirya baveeyo beega tolaba nga baŋŋambye nti nina olugambo ow'olugambo ayogera kyalabi bwe kiri Mpuuga mubi era twebaza Bobi Wine atugobedde obuntu obwo mu byobufuzi ng'ate abantu bagamba aboonoonedde bannabyabufuzi abagondiivu ng'ani agamba bangi ng'ani babebekulu bonna bagamba abasajja abagondiivu mu byobufuzi kati oyo atamanyi ddiini gy'asoma tasaalangako tagendangako mu kyaki tamanyi gy'aziikibwa tamanyi gy'azaalwa ulidde kati naye atumalira ebiseera oyo kojja isimu juzi wano yanywa omwenge gwa 75,000 ne batuuka n'omuteeka mu kkooti omusiraamu ate musiraamu oyo babikulu si musiraamu kisiraamu tulina abasiraamu n'ebisiraamu teriyo musiraamu anywa mwenge n'ebisiraamu kati bebekulu kisiraamu nawuliddeyo ne Kenzo tekamanyi taata waako tekamanyi maama waako mwana we Masaka wamu ani baakalonda ne bakatuleetera wano e Mengo nabeera nako emyaka mu 5 aka Eddie Kenzo omuvubuka yakalonda bamuyita Quick twabeerangaawo Mengo Muhamu Kasa zone next show oba story gye tuzaako ya Edrisa Musuuza butya we yafuuka mutabani wa Chief Ali yeesooka bwe tasobola taata we nali mumanyi taata wa Eddie Kenzo nabeera n'emyaka 5 baali bamuyita Kiwalabi yali musajja muddugavu nga munyuwa sigala yafa awuunzeeko bambi nga n'omutwe guvuddeko waya kati gwe omuntu w'otuukira okwesooka bataata b'abantu kati n'oyo ategeera nze muwayiriza Kenzo ne mumusibako ebisiyaga ne mumuwayiriza bino ne mumuwayiriza bino kati ku luno mumuteekako ekyo yayogedde ku nsonga ekibaleeta okwagala okyusa gavumenti kuluutinga kubba bintu by'abantu kati yalina kaki taata we yafa mwavu muzibu yamuziikako kwataano Eddie Kenzo alina kaki babala bagagga ng'oleeta Eddie Kenzo yatugambye kati ayinamu kyova olaba awagira president ayinamu ki era protecting again ayinamu ki mwisime ekibogeza bwavu alinamu ki Eddie Kenzo ayinamu ki Kenzo ayina amakage ne projects zaali mu kutambuza ebyaki kati wuuyo yakutte project ayinamu bamukozesanga kiddole bino bye tulaba biri mu kutambula bamukozesanga kiweewe ayinamu bamukozesanga kiweewe gwolaba atandika kwesooka bataata be ebyo ebisajja byagana kutwala bitabika bakebere ku mitwe gyabo Nyamutolo bamutwala kye bakola kulema nono bamutwala wafunye information egirina wangi taata essaawa yonna Nyamutolo agenda agenze tamuzadde namu kati okiraba ke kajjudde ebizibu ke kaagala okubbika mu nnyanja emirundi ena ke kaagala edduwa z'omunnyo ulidde ke katamanyi taata waako n'abanuupu omusajja mwamuyisa bubi ulidde n'alemera ebweru n'abayita ne mu munone ne ku kisaawe ne mugaana ab'eŋŋanda ze nga baamusula kasasiro e Masaka ffe tusinga ab'eŋŋanda ze abaamusula kasasiro e Masaka kyogamba yali mwana mwebolereze kuva dda bajja bamwegaana buli wamu ate aka kasajja kammanyi mbaddeko nako akumanyi bulungi face ku face mwetegeera era omugamba nti gwe Musuuza gwe Edrisa era bwansanga nga neesege oyinza omuyisa molo muzeeyi simanga oli mukambwe bwansanga nga neesege yeyongereyo tabeerangako wa byabufuzi atanyo tajja kutereera okuggyako nga agenze neyeetondera kitaawe e Masaka
va mu kika n'ayingira ekirala tajja kutereera except ng'agenze neetondera taata we Masaka. Amanyi nakula bagamba nti omwana okumanya ekika kye ekituufu nyina amala kufa era omwana tokkirizibwa genda nyoko gye yafa takugabye kati musuuza yayeegaba etya nyina gy'atolaba nti tategeera nyina yafa ne taata we yafa nyina aleka amugabye wa kiwalabi. abo bannaku afunye wa omulwanyi kyefaali omusiru w'omugwagwa babadde babiri ne liri pazo ne bagamba abanuufu obunaku obwo obufuutu sojja kwagala liri pazo si yalina omutwe omubi bwe mwasondera ebyenda oyo ako nako tekategeera sike kayimba simanyi enkudi kati kaleese mazina gakisododo oyo naye tategeera. tolina budde bwa basirusiru sina budde bwa musirusiru oyo asooka atereeza omutwe gwe gulabikeko obulungi olyoka obe n'ebigambo by'okumugamba. Tuli ku Beyond the Newsroom abalungi bagenda basi n'okubeera nga ate mutulaba batugoberera mu bitundu by'eggwanga ebya enjawulo. Unscripted Yugi wootulabira wengambira nti nno kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala abayita ku mikutu nga The Exclusive kyemukola kya muwendo mungi nnyo. Nga tumaliriza njagala twogere ku nsonga zino eno bbiri tulemezireka mu ddiiro. Kojja Isima wabaddewo ebigambo bingi. Omuntu asinga okutambula ku internet essaawa eno ye mubaka eyegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Kampala Central Luzi eyavayo n'agamba sigenda kukola campaign yadde etya David Lewis Lubongoya ku lunaku lwali lwakusatu yalonchinze campaign ze era ye n'abategeeza nti si wanjawulo kuffe bannakampala naye omulundi ogwasooka okujja mu Kampala yajjira ku loole yaki y'amatooke era agamba nti n'okuddayo nalinnya baasi wabula akasimu ke baali banjazise owa baasi ke yatwala ekitegeeza nti nange sibadde bulungi nnyo olw'okuba nali mugezi n'ensomaasoma okuyita mu mbeera eyo okutuuka wano wendi kubadde kupambana nnyo nakozesa ki bwongo naye ndi wamu ne bannakampala era nzize tusobole okukolera wamu tufuule Kampala ekibuga ekyegombesa ne Kampala abantu ba Kampala okukyusa embeera zaabwe n'obulamu bwabwe ekikulu nga tutadde Kyagulanyi mu ntebe nga naffe ffe tukulembera wano tulabe obulungi bwa Kampala. Mu bigambo bya Lubongoya byonna bye yayogera olaba Lubongoya ono alina obusobozi obugenda okuyita ku Luzi kuba ne Luzi aleese amaanyi ebigambo bingi byayogera wano. Luzi naawe tategeera kali kafere amaanyi gakamalire mu kweyerusa ulidde akakafere nako keyeruse bweyerusa Luzi bulijjo mufere kafere wanje kali emitiyana ne kajja mu basiraamu ne kabagulira boda ne kagibalangira abasiraamu ne bagisona ne kagizaayo kasoke kafuna omulimu mu KCC waliyo emirimu egy'abaswipa ajje nja mupangira okwera oluguudo oli omugagga wa talina bugagga akola mulimu ki nze nja kapangira omulimu mu KCC ye twagala abaswipa abakeera okwera enguudo bana abakeera okwera ekyabo ajja alongoosa tekalina mulimu kapanga bupanzi kayaye kafere kali awo tetuli mu mpaka za Carolite Luzi mufere bulijjo kafere kajobulesi talina mulimu si bulijjo mmanyi olala kakwana omwana w'abandi ne kapangisa emmotoka ate bane ne gavumenti ewera okupangisa emmotoka kiddemu mpule ne gavumenti ewera okupangisa emmotoka ne kagenda ne kapangisa emmotoka ulidde ne kaleeta nti kaleesa emmotoka ne kafera omwana w'abandi ne kafera Namasole emboozi eyo njeetambulayo kafere akola mulimu ki Luzi agamba ye tanoonya mulimu ntanoonya mulimu ng'afaanana bizibu anazi factory ze ng'azijjawa sebo maize millers ye kennyini factory ate ng'aba ne factory yaki ulidde factory ya bizibu bane baleke tumanyira ebyobufuzi si byakumanyira temwagala bannakampala bazanyira ku temuli bakuzanyira talina mulimu ulidde akanya kweyerusa tetuli mu mpaka za kweyerusa waliwo abategeka empaka z'okweyerusa buli mwaka azirinde mu Desemba ndi musajja mukozi
I'm a driver by profession. I'm a driver by profession. Omukozi wa KCC atabanja. Ali well satisfied. KCC najita. Wajasonyiwa kati. Nkola byange. Naye nkugamba ako kasoke kafuna omulimu. Kyovudola nawulidde KCC eranga. Nja kasemba manyiwe batuukira kaleete endagamuntu ebbaluwa yerosi kagulewo banka mu GFCU kagende mu NSSF kagulewo account bajja kawo omulimu baswipa twagala baswipa unscripted UG kwoli agenda maaso n'okubanga otulaba tulina mukulu Yisma nkusaba osubscribing ku mukutu guno twegatteko nno gwe wenna ali eyo atulaba kati kojja kunsinzira gy'olabamu ebintu Lubongo yaliwo wano mu Kampala ali mu parliament yatudde dda ali mu parliament kati mumubalanga ali ani opposite bwe kiri wanji bwe kiri Sebo Lubongo yagambya sigenda kubalaale ngenda tambula njukunju bwe kiri njogere naawe ngambe eti Yisma ekizibu ekitubonyaabonya wano omwala ogwo gwazibikira gutubonyaabonya nti wano twagala kino ne kino mu basajja abagezi be tulina ano mu Uganda oba omwagala oba tumwagala ngenda omukoleko research bamuyita Lubongoya wanje ta gwoba omwagala oba tumwagala oba ng'otegeera genda omukoleko research omanyi negyenvuddewe kasajja kagezi mugezi muzibu abala ebyobufuzi maama we wetwasomera walingawo omusajja bali bamuyita Socrates nga tamanyi na kompyuta mu kulowooza bamuyitanga Daguleti thinker oba yali yava mu France eyo ne Lubongoya Buleti thinker omusajja alina master's degree mu mateeka okuva ku Harvard University nga bakubalira diguli zalina okwata ku mutwe Lubongoya ye alinze kulayira ye ne Kampala kiri kiti kikirizibwa ogamba nti naye ye ne Kampala bali bati kizakitire kwegamba abo bo tubataddeawo Lubongoya ali mu parliament tetusaana kumudiscussingako olunaku mu wiiki eno yemu baraza PA wa Segona yatwala Mathias Walukagga mu tribunal nga nno kikyamulanga ng'agamba nti ono teyasoma ebitabo by'ayina bitono biri biti bibalira ku ngalo era munnange nene makiwa entry bye yakola certificate ye ebadde expired mu June yaggwako dda ekitegeeza akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensobi okumunominatinga Segona ne bwanajjamu empale ne bwanajjira mwanda party tasobola kudde okuwangula tayinza ne bwanajjira mwanda party tasobola kuddamu kuwangula Segona alina amaanyi tolaba nti balina ebiteega ne bwanajja n'ebiteega nga ne bibizza okulonda tajja kudde okuwangula agenda wangula awo wetufiira mwafudde maama we omuteeketeeke ne bwanajja n'ebiteega owa Ssaabasajja Kabaka ne bwanajja n'ebiteega wanji ne bwanajja n'ebiteega tagenda kudde okuwangula yabagambye ye Ssaabasajja yamusiima mu buweereza n'amuwa obukulu mu buweereza mu obukulu bwe babawa mu kuyimba buli omu asigale ewuwe muleniye lwaki batuwesibako naye ekyokusaba obusabi omuntu obagamba nti empapula ze teziwera lwaki mwagala otwala ababaka b'ekibogwe mu parliament kati alinde buli omu tugenda mukubirayo alinde ekinava mu kooti Nalukoola nga looya yagambye ebigambo bino wammanga ekisooka ayu Walukagga gye yakolera eno makiwa entry bamuwa certificate ekkiriza nti omusajja ono asomye ensoma y'ekintu ekikulu abadde n'empapula za siniya eyokuna n'asoma ensoma y'ekikulu okufuna ekiwandiiko ekiri ku ddaala lye limu n'esiniya ey'omukaaga era bwe bakimuwa yayisaawo teyayisaawo na mwezi gumu yayisaawo ennaku zaali 26 n'agenda ku university wano eno St Lawrence ekitegeeza ekiwandiiko ekyo kikyaliko Shakespeare oluvannyuma lw'emyaka emeka ebiri naye emyaka egyo ebiri giweddeko mu mwaka guno mu mwezi ogw'omukaaga ate ono yeewandiisizza wano kitegeeza nti ekiwandiiko ekyo kwekiri olw'ensonga nti oli yagenda ali ku university asoma alina mwaka gwa kusatu tokiraba kati oba obuuza emmere obusajja obwo gye bulya tugigaana abaana baffe
Parliament yeetaaga bannamateeka. Bannamateeka abaawo kakoze eki? Emyaka 15 kikyakoze ekiteredde Busire erimata. Kyogamba Busire edaaga eri maziga. Oli ng'akuvumye buvumi nti olinganga Busiro constituency aba akuvumye nnyo. Ew'omuteeketeeke. Kagende kateekere Burundi. Ne lwaki muyisamu amaaso abantu Buganda beetegese beeteeseteese? Nga yabategekerawa yategeka basatu bokka. Buganda nga nnafu nnyo. Yalina basatu bokka be yateekateeka. Nereeta ab'ebitiibwa bonna mubatadde ku ttaka. Mpuuga wuuli mumukubye. Kakati Sseggona naye mumufulumizza ekibiina. Kwagamba Buganda yategeka abantu babiri bokka. Buganda nga nnafu nnyo. Wanjita. Yategeka abantu babiri bokka. Baakali obutegeke. Baakali obutegeke. Wanji? Baakali obutegeke. Babajjeko ekyo ekyokubayita abategeke. Nammwe mwategekebwa famire zammwe. Ulidde. Kati lwaki ffe baatulumba abatali bategeke? Ffe by then yali Katikkiro Mulwanyammuli ye yatuyita n'atugamba mu balagensi mu batunde. Nabadde neebuuzanga nnyo ekibuuzo lwaki Mulwanyammuli ali nnyo ku sayidi ya Kyagulanyi okusinga ate ku sayidi y'abano abategeke. Kato kirabe ekyo. Biri amanyi bikonywa. Amanyi bikonywa. Kisima waliwo ekigambo oba narrative mu bantu eraga nti abaana ba Nuupu ne Kyagulanyi bakubye nnyo Buganda n'Obwakabaka era nti masekati gaabwe waliwo omukutu munene wakati wa Buganda ne Kyagulanyi. Enjogero eyo ebungeesebwa entuufu. Bisiru bigwagwa. Bisiru bigwagwa. Kati Nuupu ekubye ekya Buganda. Mwogera Katikkiro wano enkya n'eggulo. Juzi gwe wennyini Yisima wavaayo n'ogamba abantu temugenda mu nkuuka eyo si yaffe. Nkyakiddamu tebagenda mu nkuuka. Twagala nannyini nkuuka. Okuggyako bisiru bigwagwa bagambye enkuuka bwe Buganda. Olinga akubuuziza Obwakabaka kyeki oyinza oga nti ye nkuuka. Ng'oja kubuuza watiza Obwakabaka ng'oga nti enkuuka. Enkuuka mwe tulabirako Ssaabasajja mu Bwakabaka. Tujja mulabira ku TV. Wanji? Tujja mulabira ku TV zaffe. Bwe nkuba oluyi ggwe. Ne nkubuuza nti Obwakabaka kyeki nti ye nkuuka. Nkuba ggwe oluyi omuwala gwe aluyita Soomatono Wuzulu. Ulidde. Bagenda kunkubira ku show bannange. Baleke kutusiruwaza. Bage nti enkuuka bwe Bwakabaka. Bajjewo narrative y'ekisirusiru. Tunyonya ssente ani abadde azirya. Obwakabaka oba Muganda nga bakwise mu nkuuka. Tujja kulaba nannyini nkuuka. Ne yero ne kkala ki gye bategesezza mu nkuuka. Ne kkala ze bateekamu zimatalinga. Ogyeko ezaffe eza CBS nti za bbulu. Balina n'omuyaaye. Simanyi aliyanyi skin akuba abantu baffe. Kati akuba abaabwe. Abaffe tebaliiyo. Paziruli yakuba aba Nuupu abamwe. Ffe abaffe tebaliiyo. Aliyanyi skin kuba biweewe. Ebyo byolaba kuba bukubi. Ebitooletoole. Abaffe tebaliiyo. Okiwagirira ddala. Emirundi 10 ku kinne waakyo. Yisima oli musajja mubi bw'otyo. Emirundi 10 ku kinne waakyo. Lubega omusajja Omuganda. Sisiriwalangako. Omusajja Omuganda. Sisiriwalangako. Otuuse okuboola Obwakabaka bw'oti. Obwakabaka nja kukuba oluyi. Musheeno. Obwakabaka si nkuuka. Saka lusiriwaze bantu. Obwakabaka si nkuuka. Olinga akubuuziza the fact of Bwakabaka si nkuuka. Oba olinga akubuuza what is Obwakabaka si nkuuka. Isimo Bwakabaka kyeki. Mbimanyi Obwakabaka obukola Obwakabaka. Kyekikola Obwakabaka. Ulidde si nkuuka. Isima singa Obwakabaka buvaayo ne bubagamba titutegese ekikujjuko kino ekigendo tugatta wamu ng'Abaganda tukuŋŋaanireko wamu tusanyuke. Ne Ssaabasajja aveeyo atulamuseeko. Ssaabasajja wa ddembe okulaba ensi ye. Wonna waayagalira. Taliiko we bamutegekera. Muyita abantu nga mubasolooza. Wamma tesookolere. Okuva ddi ebyennono nga byasolooza. Mubayita nga mubasolooza. Yo Obwakabaka bulabikira mu nkuuka. Kyogamba bineeno bantu bali malyansimbi gaabwe. Malyansimbi gaabwe. Pulojekiti y'abantu 7 gyendiko gyenzigunda. Yisima weesize ki mu kwogera ebintu bino byonna kuba ndaba obufumu bw'amaanyi. Ennyo n'amaanyi. Lwaki totyamu? Sina kyenkya n'akamu. Abasajja bano lwaki tobawummuza? Nga mbawummuza ku ki?
Mbamuuza kuki? Waneero mukwano gwo Medi Nsereko bwe baamubuuza lwaki Bobi Wine takyazibwa ku CPS n'agamba mubuuze Mayiga. Si kye kyamugobezza kubanga yayisa bubi Mayiga. Lwaki yamuyita Mayiga? Lwaki yamuyita wa kitiibwa Kalyanyi? Mayiga ayagala obwakabaka, yafumbiza abawala bana, yabafumbiza mulango mwakyoli. Gwe tewaliiwo, muwala Mayiga ali tomwagala. Bano abatudde wano bali tebaagala muwala wa Mayiga. Bobi Wine gye yagenda gwavumirira ate gye wagaba bawalabu gye bafumba fe watulekawo nze yamumpako ne mugaano muwasa. Isma wali omwagala nga lwaki simwagala? Okyayinamu embavu njazika ku mukazi wo njazika ku mukazi wo anaakunyumiza inti bicycle kick mama wajinywera ddala mama we lubalula mama we wanji taata. So abasajja bano bajiwa ebintu by'ekisi bya kitumbavu. Mayiga ayagala ennyo obwakabaka, abawala bo bana wabafumbiza mambuka. Ate Bobi Wine bwe yagenzeyo wamuvumiridde. Abantu bo basinze ovumirira ekyo. Ate gwe bawala bo wabagaba mambuka n'olekawo abaganda ba Bobi Wine. Gisimanga tumaliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu olugendo luno bukyakwata ekkubo ly'e Masaka taddanga Kampala yagenda ne mukyala we. Wabula nga tutandikira mu bitundu bye wano wa Muwanga Kivumbi ludda wa Ebutambala. Mukyala Principal we yayimirira n'agamba abantu baffe abeena abalungi nasooka okubawulirizaako okumanya nti gye muli. Natandikira ku Isima. Isima ekibi byakoze kinene nnyo okututegeeza nti abantu baffe gye muli era tubamanyi era yemmwe betutadde ku mwanjo. Era n'agamba kantwala akakisa kano neebaza omwami Isima. Isima ng'oli w'amaanyi. Era nasiima nnyo naye kamwebaze. Nasiima nnyo His Excellency First Lady Mama Babi bwe yatuuka ekibibi n'abaganze okumanya nti kibibi gyali, okumanya nti Butambala gyali, namanyira ku Isima Lubega. Era kyanzaamu nnyo amanya nga nti olaba muko munene akumanyi era akwogerako ate nno nga muwombeefu. Ate nkwata mpola kuba essaawa yonna nfuna ekifo eky'amaanyi. Sebo government yono bwerinyola olaba bwe tubanga kati tunayita mu protocols okunoonya okukunoonya okukulira kasimu. Bane neebaza n'abantu b'embalala, neebaza abantu b'embalala, abantu b'ekisolo, abantu b'e Kannungu. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abawestana batwagala. Abawestana bagadde president. Bane mwebale nnyo kye mwakoze omwana wattu. Bane neebaza abantu b'embalala, abantu b'e Kannungu, abantu b'ekisolo. Bane kye mwakoze mwatuziise. Mwebale nnyo, mwebale nnyo okwaniriza mwana wattu. Ndowooza kati bajjewo kiri ekyokugamba nti abo tebatwagala baagala gavumenti ekyo. Mwebale nnyo kutulaga nti mwakoowadda mwami Museveni abadde abeesibyeko bwesibi. Nabo tabaagala. Nabo tebamwagala. Mwebale nnyo okutulaga nti mwami Museveni abadde abeesibyeko bwesibi, abadde abeesooka bwesoosi. Ulidde nammwe mwamutamwatamwa dda nnyo. Ulidde mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twasiimye nnyo. Osiimye omukulembeze n'abantu b'omu Western. Kwajja Isima ekigambo kimu bibiri ku bantu b'omu Western ne bw'olabye campaign z'omukulembeze Sofa zitambudde zitya? Nze okuggyako okubeebaza kyekinfukamizza. Ye taata weebale. Era tuwasiimye nnyo. Era banne njagala kati omunankole tampitako. W'omufunira? Maama. Wasa? Maama. Era banne muwasa abanankole. Mwagale abanankole. Abanankole baganda baffe. Abanankole batwagala. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Abalungi abagenda mu maaso n'okuba nga mutulaba era nga mutugoberera mubadde balungi nnyo mukwano abatugoberedde eri gye twatandikidde okutuuka waneeno we tumaliriza. Nze Deni akutuusizzaako enteekateeka zino zonna wootulabira ku ssaawa yonna wootulabira tugamba kyokola kya muwendo mungi. Anko Isima sibula balungi abali mu kutulaba. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kwagala Kyagulanyi.
bane tubakubiriza kulonda Kyagulanyi nga 15 January nga 15 ate tubakubiriza tewabagenda mu nkuuka mubeere bulungi. Munzikirize mbatere wano mbagalize bye munjagaliza omukutu Semakutu Beyond the Newsroom kwoteeka The New Exclusive Unscripted Yugi Focus TV yonna gy'otusanga ate n'otugoberera mu nteekateeka zaffe ez'enjawulo. Njagala okutegeeza nti kyokola ky'amaanyi. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga guludde n'oyo akkiriza. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.